Olima Rangarumu. Really bigger than your entire I don't know you. It's the truth. Your It's the truth. I don't know you. I don't know you. I don't know you. It's the truth. One song of mine is bigger than your entire catalog. I'm my personal manager. I'm my personal manager. I'm so big. I'm booked everywhere. Are you booked? Do you get booked? No, let me. I don't need. Do you get booked? You know where I come from. You know my background. I don't know. I don't need to know. Maybe I don't need your booking. Maybe You look like Randy. I don't need your booking. And with your tears, you will not manage. You will not manage. What will you do You're to me? crying about I'm so big. I'm even stronger than you. How are you stronger than I'm a woman, and I'm a woman. So you want to beat me? People abuse me. You just want to beat me? You just one thing, you're crying. Be strong. Be strong. Be strong in this industry. Don't be a crybaby in this industry. Don't be a crybaby in this industry. Don't be a crybaby. Be strong in this industry. This industry is not about crying all the time. When someone tells you something, you listen. You listen. Promote your brand better. Promote your brand better. And today, better you. Yes, kata echikonde chinyonke wakati wa biswanka wamu. N'omukyala amanyiddwa nga Laika Music. Bano nno bonna bayimbi era nga babadde ku radio emu nga baba hostinze naye munnange gye byagweredde mu biswanka yagambye Laika Music nti munnange nze sikumanyi era sina na luyimba olulwo yadde n'olumu lwemanyi ye gwani kati Laika n'ava mu mbeera naye nga bwe tumanyi biswanka musumbuyi era ye muswanka talina muyimbi gw'atayisaamu eggaali oba gwatanyuma zembeera ze naye ndowooza yo omukyala yakirabye bubi nnyo ne kikale ne kimuyisa bubi n'asituka akwate biswanka amatayi naye ekirungi nti abapresenta oba bahost babaddewo bwe batyo ne basobola okuba nga bakakanya embeera nga tweyongeddeyo munnange waliwo omukyala yavuddeyo munagamba mbu omukulu King Saha yamusiga obulwadde kakati ne bamubuuza mukwano bwe mwali mweyagala lwaki tewajja n'otukubira akalango n'otugamba munnange nze ne King Saha tuli tuti lwaki ovaayo kati King Saha yamukwasizza akawuka ka mukenenya my love nsaba ka message kano kakutuukeko tewasooka kutwebuuzaako ng'ogende wa King Saha omanyi bulungi ku kondomu weebale omanyi bulungi ku pepu weebale byonna gwe yabyogedde teweri yagambye nti bannaaye w'omala okwebakako n'obeera n'ofuna n'omanya nti omuntu gwe webase nako toyambadde kapiira ng'akukoze byonna byakukoze ng'oli naked toyambadde kapiira olina okumira pepu byonna obadde obimanyi so nga tonnaba kufuna kawuka ka mukenenya wanditegedde nti King Saha akwebaseeko nga tayambadde n'ogenda n'omira pepu ne for as long as mukyakola ebintu by'ekisiru ne mujja wano ne mutuwogganira tubakooye genda n'omusiriimu go genda gukubeeremu mu bitiibwa kasita otuyambye n'otegeeza eggwanga nti oli mulwadde w'akawuka ka mukenenya abaana baffe abalenzi bagenda kukulaba bagambe ma ye lwala ndwadde zo ndowooza kimala ekyaleero mwebale nnyo kujja mwebalire ddala nk'oyo manyi mugenda ne munkwasa obusungu nenzija nga njagala mba sabule male mbaviiri kati mmaliriza naazino obulungi simanyi amala n'akwowa oba amala n'akola batya I love you guys yes not good night nkyabakolera mujja kundaba nga nzungirako ewalala ku live endala ezitali zange naye eyange yo ngimaliriza ono yatuuse n'omugamba nti munnange mwati tumanyi protection weeri nti totwasamira era ne bamugamba nti asirise ku mimwa gye era twadde tukyali amu nange ne zireeta senga acid era n'akubira King Saha naye ng'amubuuza ku nsonga y'emu King Saha n'amugamba nti munnange ennaku zino tudiskansinga nsonga nkulu nnyo eziyamba eggwanga ebitazimba ggwanga tukundeetera era saagala mwe yesterday ku live eyo eya King Saha okulya amaluba nga tebampa namba ya King Saha nga njagala munnange mukubireko tetumugeyanga munnange tawulira nga njagala ajje abeereko
Wabanga yagala okwe defending ye defending. Unfortunately Saha yabadde offline. So I left him a voice note abadde nku live mwagirabi. Kati Saha voice note yagirabye kumacha. Nanzira nangamba nkubirako only nga you're asking me about matters concerning the nation. Nengamba Saha namudamu of course nanga atasemba nacho namugamba Saha, you spreading infections is a national concern. Saha nangamba nyabo oli mulungi nnyo okutambuza propaganda genda ofune ku mulimu. Ngamba bana kati ze Saha nkoze ki? Namugamba Saha omulimu gwange kutereza gwanga na kukugamba nti munange jangu osasule omwana sente agende yejjanjabi. Saha nangamba omukama abeere naawe nyandekedde kisa kya mukama. Ange ne mugamba munange naawe abeere naawe. Naye abooluganda mbategeeza mbu nno waliwo olutalo olubindabinda, olutalo oluli wakati wa Fulumizi ne Shamimu Mayanja byantalo Zubeda. Nabategezaako mbunzo already nga wadde simanyi oba lwatandise oba lunakoma. Of course nenda kubeera ku side ya Zubeda naye nga mululinde era buli muntu yeekwate side. Tetulaba muntu asala oludda kusala side, buli muntu wekwate side yo era ogistikingeko. Yeba badiyale naye nga baba Saha yakimazeeko. Ate munange gye buvuddeko pengepenge yagenze nabanga postinga akavidiyo munange ng'atugamba nti ekirooto kye kyatuukiridde, yeegombanga okubanga ayingira eggye ly'eggwanga lya Amerika kati essaawa yakakati atambulira mu birooto bye. Naye munange waliwo Munnayuganda omwana w'obuwala ng'ali mu ggye lya Amerika avuddeyo n'akuba ebituli mu nsonga eno. Katusooke tulaba akatambi akasooka. Kino kye mulaba baganda bange, this is a living testimony. Nze neegomba okwambala ekyambalo kino nga nkyali mwana muto myaka 11 nga neewaka nalabanga nnyo firimu z'amagye Schwarzenegger biki nga njala nnyo kye bayita mu America ng'akuba nnyo emmulu nga neegomba nga kino kirabanga ona. Mukama nanteeka Sweden eyo nempangaalirayo kaka nafunye omwana ow'okubiri muli nempulira ng'ebirooto ebisaanyeewo. Nenga nebuuza nnyo ku bakwano bange ba Benanzo baleida babiri baani abaludde muno bamuvawala oyingira otya amagye ng'okozesa kye bayita akatabo ka European city as long as you're European citizen oyingira otya amagye regardless of the age. Naye nga bw'oyogera emyaka gyo n'obeera nga no mu America gw'obuuza ng'ali wano abamu bakudisa bagamba nga nti egyo emyaka tekisoboka, egyo emyaka tosobola kuyingira amagye oyina kubanga oli mwana muto ate simanyi muto obeera wano obeera simanyi mbu mu Europe buli omu ng'akuwa version ye. However nasinkana omukyala omu yali mu magye wano eyampabula. Omukyala oyo yampeebwa mukwano gwange yafa gwe bayita Nancha. Nancha nga lumu yaŋŋamba weebuze ku mukyala ayitibwa gundi ne gundi kuba ne Nancha oyo yalina omwana omuwala ayingira amagye. Nancha omugenzi Nancha yali awangalira mu California yalina gwe yampa ne mwebuuzaako ne mugamba nsolo ntya okubeera mu magye kuba mpulira njala kufa nga ndi mu magye ga Amerika. Magye ga Amerika nga jasi ekindiko nja kuyingira amagye ga Amerika. Omukyala oyo n'abaako ngeri gy'aŋŋamba kola bwoti ne bwoti ku layini kola bwoti ne bwoti nagamba gwe kola bwoti ne bwoti wande bajja kuddamu. Nzize nduka olugendo lwange luno okwegatta ku magye ga Amerika nga batumanyiza okiraba ng'ekyo nga tekitasoboka naye nga ndulukira ku layini okwo oba kwoza bintu oba kugula geeti mbagambye kyonna kye nayingira manya kye naapulayinga kyonna kye nali njagala just kwambala ona gundi eno kubeerako ko just mu magye nti ndi registered ng'omuntu ali mu magye ga Amerika. Kyonna nkikoledde ku kompyuta yange oba kasimu kange ku layini. Baganda bange omwezi oguyise nga guwedde nafuna response oba reply. Ne reply eyo obulamu bwante bugenda kuddamu kuba bwe bumu nga bundaga nti nno ndi qualified okujja obbeegattako. Era mu weeks nga 2 baganda bange nagoba ku byentambula awo nzize nkya ngenda kubeera wa state ki nenondo Florida. Era we twogerera baganda bange wetwogerera dreams come true. Nze kyezo zalina kitondo sayina kirooto bingi
kino just ne wenfa dreams come to bagay temupowa nze ndabye ku basomesa abasomye mwana nga bakulu ndabye ku basawo abaddayo ne basoma kati basawo ndabye ku bannamateeka abasoma ne baddayo ndabye ku bayimbi abatasoma ne baddayo ba Geoffrey Lutaya osobola okukola achieving ekirooto regardless of the age emyaka gyange mikulu naye mwana mutemayina kyempulira ng'oliyo nayo ne ghetto youth osobola okwa achieving ekintu kyonna nze saagala kubeera mu America nti nga muntu mulala nagala kubeera mu magye nalina okumakinga nali nsobola okulabanolinga abaana bange ninagamba kintu mukama ajja kinteera mu mitendera emituufu let me be a good father kambe ne family yange however nja gitegeeza ku kirooto kyange kinatambula kitya basobola okunegatta kubasobola okunkyalira nasobola okubakyalira. I've always wanted to serve the United States Army. Nayagalanga today kino kituukiridde. Miami Breeze, how we there first blogger ever to achieve. Abala balina mazimbe nezi just kwambala uniform wenu. God above all. Don't give up on your dreams, man. Yes, oye mukulu Penge ngageza kutubulira. Naye waliwo omwana w'obuwala nga muna Uganda ali mu America avuddeyo n'abanga akuba ebituli mu butuufu mu nsonga eno. Bibi. Manyeno gye tuzungira mbadde enzunga n'engwa ku kakomenti omu nga ngamba Penge agenda kujja nkuba amasasi ge yayingidde mu magye. Era ndabyeko ne ku video bwo obutambula ng'ali mu uniform y'amagye n'ekyo mbadde njagala okugamba nti omwami ono Penge mumanyi Penge musajja asobola okuyisaamu eggaali n'anoonya n'ekikajjo kyonna n'akyogerako. Nze ndi musanyufu kubanga yagambye kibadde kirooto kye. Munaye tukwaniriza Penge tukwaniriza ze budde bulungi emundu egenda kuseka budde bwe tuli mu bwo mission nyingi eziriwo emundu ejja kuseka naye kyembadde njagala okugamba nti weerabidde kuteekako amannyo manyi otwambala uniform zino eno ku left yo oteekako US Army okiteeka ku left oyinza okuba nga tebakuyigiriza kubadde mu training kati wano wansi oteeka rankayo eno ku bbali n'oteekawo erinnya kati ene wabeera erinnya anti kansoke nzijeko jaketi eno engeri empewo gyeri nnyingi kulage Penge kati eno ku bbali kwoteeka flaga ya America ogirabye eno flaga eno ogiteeka ku mukono gwa right era kwe kubeera n'erinnya lyo kati eno ku mukono gwa left wabeera US Army oteekako ne patch ya unit gy'olimu yoteeka patch kati kanfulage unit gyange ndowooza ogirabye patch kakati Penge munaye tukwaniriza mu magye tukwaniriza nalabye mbulira besi gy'oliko Penge naye nga tukwaniriza just mbadde nyaga kutereezaamu ku kya uniform naye nga uniform yeekunyumidde ssebo tusanyusa okukulaba ka message kati Penge mumugambe mbadde mmutereezaamu ate n'enkofiira gy'ayambadde si yaffe oba enkofiira gijje mu bannevi affe tetwambala ezo Penge yambala enkofiira yaffe entuufu kitegeera otherwise mbagala yadde nga takyogedde direct naye owulira mu bigambo byengejja byogeddemu ng'alaga nti munnange iso ebyo byoyambadde si bwe butyo twambala nti wano simanyi kibaka wano kibaako kino kwegamba ng'alinga atugamba nti wandibadde otulagako oba wandibadde olaga ensi nti mutuufu uniform gy'oyambadde uniform ya magye ga America ng'alinga atugamba mbo uniform ya Penge yali ya Chinatown abaffe bona bana Uganda era ffe Penge tumwagaliza ebirungi ebyereere webanga mu butuufu kyatugamba kyekituufu nga tuvuddeko munnange ye omukulu chairman Nanzi era nga ye head of kunga wano mu kibiina kya NUP yasinzidde emitala w'amayanja gyali n'akaaba era n'agamba nti ali bubi nnyo kubanga omusajja Yoweri Kaguta Museveni ayagala okumuliisa akakanja osinakindi kumumiza omusu era n'ategeeza nti munnange ye nga ye ali in full control wa famire ye era nti ebyo byonna ebimwogerwako byappa n'atugumya n'agamba nti mubeere bakkakkamu buli kimu kijja kutambula miraala. Ekibiina kya National Unity Platform omusajja akyasinze okuzoganyizibwa munda n'ebweru odia
siryangu okole najja wano ebyo Uganda mumanye bigenda mu maaso ya musajja anzoganya mu gundi yonna mu mbeera yonna naye tuusa okulamusa okubiri ba foot soldier mu Uganda abaana abo babatumira babagala nnyo ne babebaza sapoti gye muwaayo n'obuyambi bwonna bwe muwaayo naye era kantuuse n'okulamusa okubiri mukyala wange Marjorie twafunawo akadde ne tugatta empeta ku myaka gyaffe gino emikulukulu era tuteebaza Mukama bajjawo ne bassebo ndi wano okubategeeza nti tuli bagumu nnyo tukyagenda mu maaso ne struggle era tuli kimu tuli focused nga tiimu y'ekibiina enkulembeze newankubadde ebizibu tukyalenjinga n'owulirayo kino n'owulirayo kiri naye bwabawo obuzibu tujjawo mangu nnyo ne tulaba nga kyetukonsideringa ng'ekikulu ye struggle banyamu ne bassebo era n'ekirala kyenjawo bategeeza nze nga Nyanzi I am in full control of my family. All the responsibilities I have to fulfill, I am in full control. No one can tell you what in you, naye to in full control. Maybe you can never be your problem very soon. And then the guy in the Munda, who was in struggle, Monsieur and I struggle was sang a visible. Only that I think what I sang a visible Tabaki, ever struggle. Ebintu bingi nnyo naye obugumu kyekisinga okuba ekikulu. Omukulu abadde wano yogedde ku kigambo kye bayita hope. We are driven by hope, ladies and gentlemen. Teri kintu kitambuza kintu ky'okuba mu nsi nga ssuubi. Essuubi eryo tulikuuma ne tulikuuma ne bannaffe abatuddirira paka wansi ku grassroots. So essuubi kintu kikulu nnyo. Nze akulembera mobilization mu Uganda na wano nze agikulembera. Kulembera wonna. So mobilization yaffe egenda bulungi nnyo. Omanyi bw'obeera mobilizer olina okusinga okubeera omugumiikiriza ow'embeera zonna, olina okubeera omuzadde, olina okuba omukuŋŋaanya ate olina okubeera menta. Ekyo nkiyize mu history yaffe okuviira ddala mu famire paka eno mukulembeze gye tuli. Tuyise emitendera mingi nnyo naye mobilization nsobola okubategeeza abanyawo ne bassebo nti tusobodde okukunga eggwanga. Mukimanyi bulungi nnyo pulezidenti waffe twayita mu kalulu kali bamukwata ne bamuggalira. You know somewhere bannaffe abamu batunuulira kulayira naye ne kituleetera obuzibu engeri gye bali batunuulira okulayira activism yakendeera ate ng'omukulembeze waffe musibe. Ku mulundi guno ebintu ebimu tulina obyegendereza tubibalansinge tumaking sure no president waffe tumuyisaamu n'alangirirwa kyekisookera ddala obukulu kubanga bino byonna ebifo bitufunanga WMP n'ebifo byonna byonna bibeera bya mugaso bitusobola okutuukiriza ebintu wansi ku ground okulembeze bulungi obw'eggwanga. Ebifo ebyo tebifuna resistance system eba ekola bulungi naye bwe tutunuulira ebifo byokka byokka kintu ekyo kituleetera obuzibu bungi nnyo. N'olwekyo nze bwe nalaba nga kyetaagisa okubaawo ekyokukola obunafu nga we buli ne tufuna abantu abali independent ne tukola kunga structure. Kunga Uganda kunga. Era batubba akalulu ekayunga akanakwedde nasalasala entoto ne tumatira bannaffe ne tukola structures za kunga ezitutambuza paka essaawa eno. Twafubanye okulaba mu ggwanga nga buli wamu wabeerawo olukiiko lwa district nga kuliko chairman, olukiiko lwa constituency, olukiiko lw'amagongolola. Kati nga tusigadde kufuna these structures into formality with the inclusion of leaders including members of parliament. Twafuba okulaba nga ku mulundi guno tugatta abantu bali betwali twafuminga nga tuteekamu n'abakulembeze ekintu kitambulire wamu kubanga abaana bakunga ate bali batandise okuzoganya abakulembeze ate nga nabo beegwamiza ebifo. Kale interest zaali zirinnye naye nga bwemumanyi mu politics era abantu bo bayagala bakole balage interest. Yes, kyekyo munnange jjukira twategeezebwako nti yagenda emitala w'amayanja okubanga
afuna obujjanjabi anti kuva we yava abasajja gye baali bamuwambidde nti munnange tafunanga mirembe era tusuubira nti oba oliawo anaavaayo ng'ateredde ajje akakkalabanye emirimu gye. Webale kubanga wekomidde ku NCK TV era woba oliyo nga tuna subscribinga kikadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo.